Buterevu nkwebaza okubanga otumbudde omukutu semakutu bagwita Next Edition TV nenkwebazaako gwe munnayuganda asubscribinze akomentinze n'osharinga watu nkwereza nsinzira mu kibuga Kampala program gyogoberera bagita ssekanyo lya Extra the Undercover eggwanga Uganda likulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni kinana mukaaga yakwata entebe y'obukulembeze era tugenda tambula fenna mpaka wali eri wenna abangenda maaso n'okwanga nkwerekereza wabula sijja kulema kwebaza gwe wenna ayongera okutegeeza banyinaffe abalala nti gwe guno gwokka omukutu kubateekeddwa okubanga bafunira amawulire mangi nnyo agasibye ku lunaku olwaliro Center mu Kyagulanyi Bobi Wine ono nga ye president w'ekibiina kya National Unity Platform ono asiibyeko mu bitundu ebyekamuli era nga okutuukayo kubadde kugugulana nnyo n'abakuumaddembe era nga boogeze maaso n'okubanga olaba vidiyo zange zisembyeyo kaawo nga Bobi Wine agugulana n'ensonga mpitirivu nnyo naye nga yonna gye kiggweredde ng'ayogeddeko ko n'abantu be newankubadde nga tebibadde byangu si ensonga endeesa akawungezaako nnaku olwego munnayuganda agenda maaso n'okubanga ngoberera ensonga gye tugenda obanga tukubamuko tookyo obanga twetegereza ye y'ababaka ba paalamenti olunaku olwaliro abavuddeyoko ne bategeeza nga nabo bwe bagenze maaso n'okubanga basitukiramuko bonnambiro okusaba accountability eya ssente y'omuwi w'omusolo naddala eyo eri mu paalamenti oba eteekeddwa okubanga etambulira eri ku ssiga erya paalamenti munnayuganda njagala kutegeezaako abaka nga bakulembeddwamu Theodore Ssekikubo ow'olw'emiyaga Joseph Sewungu owa Kalungu West Sarah Opendi Tollouman MP Patrick Nsamba Oshabe Kasanda North n'omukulu amanyiddwa nga Yoki Arion Odria wa Oringa South bavuddeko ne bategeeza nga bwe beetaaga nabo okubanjulira paalamenti okuvaayo ko etangaaze ku ngeri 1.7 billion gye zaagenda mu maaso n'okubanga zisaasaanyizibwa ku babaka ba paalamenti bana okonno ku babaka ba paalamenti gwe munnayuganda angoberera kwe kuli omubaka atali mulala Esther Ofayochan kwoteeka n'omubaka atali mulala wabula Sirwan Solomon kwoteeka n'omubaka akampulira Prose bano nno n'omubaka era eyali leader of opposition Mathias Mpuga kigambibwa nti zino ssente zaweebwayo ko ng'akasiimo okusinziira ku mawulire ge twagera mu maaso n'okubanga tufuna nga galaga nti kanono kaweebwayo ko ng'akasiimo nga Mathias Mpuga awummuzibwa okugibwa ku kifo ky'obwa leader of opposition mu kaseera ako banne bwe bagendanga mu maaso n'okubanga bakakkalabya emirimu beegabanya omusimbi oba paalamenti yabawa omusimbi gwa 1.7 billion ogwagenda mu maaso n'okubanga gugabanyizibwamu olwo nno Mathias Mpuga n'atwala millions ezaawera ddala ebitaano olwo nno omwami atali mulala Sirwan Solomon n'atwala millions 4 n'abalala bwe batyo ne bagenda mu maaso n'okubanga beegabanya ebina olwo nno omukulu n'atwala ebitaano kino kyasiikula abaka bangi nnyo emmeeme okusingira ddala aba opposition bagenda nti kasire nedda tekisoboka bwe tubanga olunaku olw'olwaleero opposition kaweefube waffe wakulwanyisa gavumenti eriko era ng'ezimu ku nsonga ze tuwa bannayuganda ne ze tubamatiza okutuwa akalulu yenguze efumbekedde kakati tusobola kubanga tudira leader of opposition Mathias Mpuga not only that wabula deputy president wange olwaleero ekibiina ekisinga abaka abangi ku ludda olw'opposition ate era ekibiina ekisinga obuwagizi obungi ku ludda olw'opposition okubanga ate nno omumyuka wange yagera maaso n'okubanga yeegabanya ssente mu kaseera ng'abasuubuzi bali mu kwekalakaasa olw'emisolo eddagala mu malwaliro nga teririiyo enguudo nganfu n'ensonga mpitirivu nnyo Center mu Kyagulanyi Bobi Wine ssentebe w'ekibiina kya National Unity Platform yasitukiramuko n'ababaka ab'enjawulo ne batuuza olukiiko olwagenda maaso n'okubanga lubaga ebbaluwa gye lwawandiikira sipiika wa paalamenti nga lumusaba okubanga agera maaso n'okubanga ayimiriza omukulu ono ku bwa commissioner bwa paalamenti newankubadde nga sipiika yagera maaso n'okubanga atunula ebbaluwa eno kizimuzimu omugole kyatunulira ettooke heke nti anedda zino ssente yazifunira mu mateeka mu kaseera mpaawo kaaga twafuna ebbaluwa newankubadde nga okusinziira ku State House yavayoko n'egyesamba eyaliko ko mukono gwa president afuga eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni nayo nga yeetaaga okubanga okusinza ku bbaluwa eno yali ewandiikiddwa nga erimu ko eyagala nayo ng'esaba okunnyonnyolwa ng'era etegeeza nga bw'esaba paalamenti
eveeyo bunnambiro okunnyonnyola engeri 1.7 billion gye zaatambuzibwamu. Era mu bbaluwa eno gye nasomako ko n'amaaso gange, President Museveni nga ku bbaluwa eno egambye okuba nti yali ya President Museveni, nga President Museveni asaba nga yeebuuza Parliament yali luddawa, Commissioner wa Parliament kalisoliso wa government yali luddawa, bw'aba yakitegeerako yabawabula ku ngeri ssente zino gye zaalina okuba nga zigabibwamu. President Museveni n'ajjukisa n'engeri gye baawakanyaamuko abanene mu gavumenti ziri ze baali balwanyisa, engeri gye beegabanyangamuko omusimbi, era n'agamba nti mu biseera ebyo baakiyitanga kwegamba kwonoona nsimbi ya miwa musolo, ate byalaba ebyagala okuba nga biddamu. Mu bbaluwa eyo nga President Museveni alagira bekikwatako bonna yalabikira mu mbeera yonna ey'okuyisa ssente zino 1.7 billion bakwatibwe bagende bakole statement eri police. CID muli luddawa, kalisoliso wa gavumenti oli luddawa, speaker oli luddawa n'abalala. Newankubadde nga oluvannyuma ebbaluwa eno waafuluma ebbaluwa endala eyakakasa nti bino tebyali bituufu, naye nga kino tekyajjawo kuba mu kuffe abalingiriza ensonga ebuziba okutandika okulowooza nti no waliwo ekitatambula bulungi nnyo. President w'ekibiina kya National Unity Platform bino nga bigenda mu maaso, waliwoko abamu abatandise okukiraba nti ono okwogera ku ssente zino kwali kuyisaamu kitiibwa lugaayu eri ababaka banne aba Parliament, naddala abasajja ab'amaanyi mu byobufuzi by'eggwanga Uganda, omwo nno nga temuli mulala wabula Mathias Mpuga. Kino nno kyeyongedde okwerokera Bobi Wine bwe yabadde agenzeeko mu kuziika mu bitundu ebyekyotera, bwe basinkanye eyo omukulu amanyiddwa nga Abedi Bwaneka eyaliko presidential candidate mu kalulu akabiri 2011 ne 2006. Ono nno bwe yakutte akazindalo ng'ali wamu ne Mathias Mpuga, ono yawanze omuliro n'okwongera okutegeeza nti Bobi Wine ne banne ensonga zaabwe engeri gye bazikwatamu si ya kisajja kikulu. Amangu ddala no bayise bannamawulire ne bategeeza nti bano bo bafunye president owaabwe agenda okuba nga abakulemberamuko mu bitundu eby'e Masaka. Kale nga Bobi Wine n'ekibiina kye kya NUP babadde babagobye mu Masaka ne overall zaabwe ze bambala. Kino nno kyayongedde okuba nga kiraga lwatu nti oba oli awo waliwo ensonga ezitatambula bulungi, era bwe kiba nga Bobi Wine ensonga eno okugyogerako kyandimuleetera obuzibu, yandibadde ayongerera ddala okusirika n'ataddamu kwogera ku nsonga ya nguzi naddala ku nsonga ezeekuusa ku banene nga be bakirimu. Webuzibidde olunaku olw'eggo Munnayuganda agenda mu maaso n'okuba nga ongoberera ku Next Edition TV. Gen.secretary w'ekibiina w'ekisinde ekya PLU, kino nno nga kyekisinde ekitembeeta oba ekiruubiriddwamu okutambuza enjiri y'omutabani w'omukulembeze w'eggwanga muhoozi. Nkugambye Gen.secretary ate era nga ye deputy spokesperson w'ekisinde kino ekya PLU, kino nno nga kyekisinde ekitembeeta omutabani w'omukulembeze w'eggwanga ku ngeri y'okumutuusaamu ku ntebe y'obukulembeze mu kalulu akajja aka 2026, atali mulala ate era nga ye mubaka wa Kasambya County David Kabanda avuddeyo ko naye n'akakasanga bw'agenda okuyimirira butereevu n'ababaka abavuddeyo okuteeka Parliament ku nninga ne bekikwatako okulaga ensaasaanya y'ensimbi zino ez'omuwi w'omusolo 1.7 billion gye zaasaasaanyizibwamu. David Kabanda ku mukutu gwe ogwa Twitter agambye PLU doesn't condone corruption, impunity and abuse of office. Welcome the move by MPs and other stakeholders to seek accountability of public funds. Bigambo bya Gen.secretary wa PLU atali mulala David Kabanda. Kino nno kirekawa abadde balowooza nti Bobi Wine kye yakola kikyamu. Kino kirekawa kwegamba mu kaseera kano Munnayuganda gwangoberera ng'abantu abamu babadde bakirekedde Ssentamu Kyagulanyi Bobi Wine okulowooza nti oba oli awo kye yakola okunenya mu lwatu mukulu munne kyali kikyamu. Olwaleero ne betwandirowoozeza abali mu gavumenti basitukiddemu bagamba nedda, kino kiteekeddwa okukoma, okusaasaanya n'okwonoona ssente y'omuwi w'omusolo kiteekeddwa okuba nga kikoma. PLU kino nno ekisinde ekitembeeta mutabani w'omukulembeze w'eggwanga okumuleeta mu bukulembeze mu mwaka gwa 2026. Gen.secretary waakyo amaze naye okuteekawoko obubaka obuyimirira n'ababaka omuli Theodore Ssekikubo, Nsamba Patrick n'abalala. Mugenda tunnyonnyola Mathias Mpuga ebitaano
millions 5 waziteekawa owaayi akampulira millions 4 waziteekawa wafuna zaaki baguyita Next Edition TV kino nno kirabika kitandika butandisi bwe maze okulaba amawulire gano ne kinzijukiza ebbaluwa eyasazibwamu aba State House nga bagamba nti teyava wa mukulembeze wa ggwanga nga nayo yali esaba Parliament okunnyonnyola ne kalisoliso wa government engeri ssente zino gye zaafulumisibwamu newankubadde nga waliwo kebbaluwa endala eyavayo konge ekuba bino olwaliro bwe kibanga n'abamuhoozi bavuddeyo ne batandika okwemulugunya ku nsonga eno kyongerera ddala okulaga nti Bobi Wine omulamwa gw'okubanja n'okuyimiriza eyali deputy we era leader of opposition mu kiseera ekyo kiyinza okuba nga Bobi Wine kyeyaliko kyali kituufu bwe kibanga n'aba NRM n'abamu batandise okulaba nga ensonga eno teyali ntuufu biggwerawa bagita Next Edition TV abaka bagamba kino kiteekeddwa okukoma ate ne kitakoma ku ekyo Mathias Mpuga ateekeddwa okulekulira ku bwa commissioner ateekeddwa okulekera ku bwa commissioner ate era avunaanibwe engeri